kyalaba ebikwata ku ddogo n'akabenje kaalyo kutya bwe tulijjanjaba butya bwe tulisiguukulula era butya bwe tulyetangira. Barakallahu fiikum. Sheikh yatulaze tekikkirizibwa kugenda eri balogo okwejjako eddogo, kiri haramu. Era mu ekyo mu kulembera Sheikh yatuleetera butya bwe tulyejjanjaba, kubanga omuntu senga omugaana n'asigalawo mu bbanga abuuza haka tukole tutya, walillahi alhamd, nebanga sharia y'obusiraamu yakuleetera eddagala eddungi osobole okunyweza enzikirizayo, era n'ejjanjaba eyo ennungi agiraba nti nnyangu ffenna tugisobola biidhini subhanahu wa ta'ala. Kasita tukwata esomesa ya nabbi n'endagira ya nabbi mu kwetangira ne mu kwejjanjaba ng'omuddu agezesebwa n'embeera eyo. Mu kifo kino Sheikh agenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo nga embeera y'omulogo, embeera y'oyo alogeddwa, wadde ayogera nnyo ku mulogo. Amaladde yaleeta abamu ku bika by'abalogo ab'enjawulo olwo bayita bakuhan, arraf, ajja batulagako wano biidhini subhanahu wa ta'ala, n'ebirala ebintu eby'enjawulo bye bakozesa. Bano abakozesa obuti, abakozesa obuyinja, abakozesa omusenyu, byonna ennamula yaabo ajja genda abikoonako wano biidhinillah. Almashuru mazlumun, omuntu alogeddwa abeera alyazamanyiziddwa, ayagala kulaga ku mbeera senga obeera walogebwa wali azamanyizibwa naye obusiraamu bulina bwe bukulaga n'obugumiikiriza bw'oyinza okukola. Bayinza okuba bakulogeddewo embeera ng'ekumazeeko ebbanga, embeera eyo biidhinillah oli azamanya bwe wakolebwako, olina eddaala ly'oyinza okufuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tolisuula n'ogenda eri ate abalaguzi, n'ogenda eri abalogo. Agamba Sheikh, idha sadaqa al-abdu ma'a rabbihi, omuddu wabeera w'amazima eri Allah we subhanahu wa ta'ala, faqad yabtalihi llah azza wa jalla, Allah asobola okugezesa bi an yaj'ala lahu a'da min shayatin al-insi wal jinn. Bw'onyweza eddiini yo n'onyweza oluusi amazima n'onyweza enkola ennungi, Allah asobola okugezesa ne shayatin embi mu majinni ne mu bantu. Allah asobola okugezesa shayatini mu bantu ne zikkosa, ne zikkola ebikolwa ebikunakuwaza, oluusi neiba, oluusi abantu bowangaala nabo, asobola okukola ekintu ku maali yo, ku bulamu bwo, oba oluusi ne shayatini ez'omu majinni zisobola okukukosa. قال الله سبحانه وتعالى يقام الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوة شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي من سورة الأنعام. الله تلقى أنت بلي النبي يمتيلا وابلبه الشياطين إزم جني إزم باتون إزم جني shayatin ez'omubantu n'ez'omumajini. Amanya b'abavunuzi b'Qur'ani bagamba Allah yatandika ne shayatin ez'omubantu n'ayogera ez'omumajini olw'okuba ez'omubantu za bulabe nnyo, kyoluusi obeera naye n'aseka, n'ayinza n'okuwaana naye nga kyalina ku mutima kirala kukosa. Kati shayatin weeziri ez'omubantu n'ez'omumajini nga zikkosa, Allah asobola okugezesa n'embeera ezo. Bw'abanga Allah aziserawo bannabbi n'abalongoofu abali mu mbeera eyo, kubanga Allah agezesa abadde okusinziira buli omu ku ddaala lye. Al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, agezesa bannabbi ebigezo bye binene, kati n'abaddako abalongoofu abafaayo okusinza Allah nabo ebigezo bibeerawo. Allah asobola okugezesa shayatin ez'omu bantu n'ez'omu majini ne zikkosa, ne zikkolera ebintu eby'enjawulo. Wa hakadha atba'u al-anbiya, Seeka agamba waba Allah wali ayogedde ku bannabbi, nabwekyo n'abagoberezi b'abannabbi abali mu kkubo eryo bannabbi lye baakwata, yusibuhum ma asaabahum, nabo bafuna nga bannabbi bye baafuna. Wa idha arada Allahu
rifa'ata abdin ibtalahu. Allah bwayagala okusitula omuddu amugezesa. Kade Sheikh wano point gyayagala tutuukako oluvannyuma lw'ensonga ziri ez'enjawulo ayagala kubeera nti omuntu ono alogeddwa abaako byamusibirira afeeyo ku kunyweza enzikiriza ye, tagezesebwa ate n'adduka eri abalogo n'asuulawo eddiini ye. Ekyo Allah ayinza okuba kimuleetedde ng'agenda kumusitula madaala. Kivola amanyi abamu bagamba basahaba abanene abo Allah abaagala, Abu Bakari ba Umaru, kyava yabateerawo n'abantu nga ba Shia Ar-Rafida ababavuma buli lunaku ne babakaafuwaza, buli kumakya babakolimira n'olweggulo balina ne dhikiri gye basoma a'udhu billah nga bagamba Allahumma la'an sanama Quraish. Abo bemulaba abakafiri abo Shia Ar-Rafida buli kumakya nga bagamba ay Allah kolimira amasanamu abiri agaba Quraish. Abu Bakari ne Umar amanyi abamu ne bagamba nti Allah abo yabateerawo basahaba babavuma buli lunaku mizaani zaabwe ziyongere situka. Kati Allah asobola okugezesa n'omuddu nakukola kyakkoze ogumiikirize Allah akusitula amadaala. Allah asobola okugezesa n'omuntu nakukola ekintu olina kyewamukola, nakukolera eddogo ne likkosa, embeera nekkosa, myaka kirwadde ne kikugira enneeno, naye nga Allah agezesa asobole okusitula amadaala. Bal twalaba nti Ibn al-Qayyim rahimahullah yalaga nti omuntu alina ebintu emigga yagiyita migga esatu gy'oyitamu mu nsi eno Allah n'akusonyiwa n'akusitula n'amadaala. Omugga ogusooka gwe gw'okwenenya, bw'owenenya Allah akusangulako amazambi. Fattaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu, hadithi ntuufu. Omugga ogwokubiri gy'emirimu emirungi, bw'okola omulimu omulungi Allah akuggyako ebyoloono. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lidh-dhakirin. Bw'okola ebirungi Allah akuggyako. Omugga ogwokusatu nga bwe yagiyita Imam Ibn al-Qayyim migga giyitamu Allah subhanahu wa ta'ala n'akutukuza emigga egy'emitawaana masaibu, mwe muli endwadde, mwe muli ebintu ebyenjawulo ebiyinza okukutawaanya. Nabbi yagamba hatta shawka ne bwe liba liggwa lifumita omukkiriza Allah so kimuleeteranga bulungi kuba nti agenda musula alina byagenda omumuggyako. Nakati eno wasiya nnungi eya Sheikh nti ekituufu omuntu ayinza okugezesebwa topapa kudduka eno n'eno, naam sigala ku bujjanjabi obulungi bwe wawulidde, azikaari ozinywezezza, essuula ezo ennungi ez'enjawulo, naye manya nti ekyo Allah ayinza okukikuleetera ng'oloosi agenda kukusitula madaala. Nga nabbi ku mukyalo oli eyali yamugamba nti nsobola okukusabira Allah n'owona, naye ndabe nga bw'osigala n'embeera yeeyo Allah agenda kuwejjana. Mukyala namugamba ndekana eyali agwa obulwadde obwo obwesimbu, namugamba ndekana obulwadde bwange, hadithi ntuufu. Lwakwani omukyala bambi yayongerako namugamba naye bwembeera mu mbeera eyo engoye nzibikula, sabirako Allah wema ntuuse mu mbeera eyo ensimbu ki ngoye nsigale nga nkola ki. Kale oyo olaba omukyala bwe yeeraliikirira mu mbeera eyo nga takyamanyi biri ku nsi, yeeraliikirira asigale ng'alina ekitiibwa kye, engoye tezibikuddwa. Bano abaleero oluusi agamba nti ategeera naye ng'engoye ziri mu bisambi, ng'agamba nti ategeera ye. Oli mu mbeera eyo laba bweraliikirira nga tamanyi na biri ku nsi, naye yeeraliikirira engoye ze. Bano babeera mu mbeera eyo n'ayambala obugoye bufaanako bwe butyo. Allahu al-musta'an. Tetumanyi oba ekituufu nabo baagwa ensimbu n'eddalu. Kati agambye wa idha arada Allahu rifa'ata abdin ibtalahu. Allah bw'ayagala omuddu omusitula amugezesa. Kimanye nti osobola okufuna embeera kituufu muddu yakkolera byakkolera, embeera n'ekutabukako, naye Allah ayinza okuba ekyakikuleetedde agenda kuwejjanayo. Omukyalo oyo nabbi yamugamba osigala mu mbeera eyo Allah agenda kuwejjana, ogumiikiriza bw'okola omukkiriza Allah asobola omuwejjana omusitula amadaala. Kati omukkiriza bw'ofuna embeera yonna kimanye ekyo todiiringa n'embeera eyo ng'abashiriku atodduke mu ssabo neeri nedda, sigala ng'enzikiriza yo ginywezezza. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله نبي يغامبا من يريد الله به خيرا يصب منه. الله bwayagaliza omuddu ebirungi mukwano gwe n'amwagala amuleetera ku misiiba, yusib minhu, hadithi eri mu Bukhari ntuufu. Allah amuleetera ku misiiba n'ayita muguna aba yakava muguna nga Allah lwamwagala amusitule n'amadaala alabe omuddu we yeeyisa atya
n'embeera mutuuseeko tagenda genda mu bakubi ba bitabo agenda gumikiza n'ekyo nabbi we kye yamusomesa kye yamukuutira kola bwoti soma bwoti leeta adhkaari zino leeta edduwa bwe ziti kati Allah bw'akwagala yusib minhu rawahu al-Bukhari hadithi eri mu Bukhari tuufu n'agamba Sheikh hafidhahu Allah tabaraka wa ta'ala wala tahzan ayyuha al-mashhur wange gwe yalogebwa tonakuwala tobeera mu mbeera ekuyise bubi daawo bwotyo nedda ala ma asabaka min adha as-sihr byoyinza okuyitamu mu kukosebwa olw'eddogo eryo eryakolebwako fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kad suhira omubaka baamuloga naye n'ayita mu mbeera ey'enjawulo kiro musajja oyo yamukolera eddogo Labidi ibn al-Asami al-Yahudi nabbi n'ayita mu mbeera eryo paka Allah bwe yamuleetera malayika bbiri emunidde emitwe etyendala emirannamiro Allah namusasya ne zoogera ne wali eddogo n'agenda n'alisiguukulo naye ng'embeera emukosesa kati bw'abanga yalogebwa naye n'ayita mu mbeera eyo naawe omukkirizo soogiyitamu gumiikiriza toyita mu mbeera eyo n'omalayiza ng'ovudde ku mulamu omutuufu wallahu yabtali abdahu almu'min liyuqarribahu ilayhi Allah agessa omuddu we asobole omusembeza gy'ali amusitula amadaala bal liza n'okuba bbanjo yakukola ebyo byagenda okusasula yawma alqiyama ng'ate yawma alqiyama okimanyi kusasula mirimu mirungi ng'ogenda mujjako essala ze 50 bazikuwe sala 10 bazikuwe weeyongere obuzito bwa miizaaniyo kati embeera yonna eyinza okutuukako gumiikiriza qala ibn al-Qayyim rahimahullah yagamba ibn al-Qayyim rahimahullah mu kitabu kye kirungi kitibwa Shifaa'u al-Alil yagamba fahuwa subhanahu inda al-mubtala bilmaradi rahmatan minhu lahu wa khayran wa qurban minhu fahuwa subhanahu inda al-mubtala Allah eriyo omuntu oyo gw'abagezeseza bilmaradi n'obulwadde bwonna rahmatan minhu lahu kuba kusaasira kwa Allah eriyo omuddu oyo nti Allah amanyi ffe tetumanyi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun abamu ayinza notuuka okwogera era nze naye Allah okuba kusaasira kwe eriyo omuddu we omugezesa n'embeera oba bulwadde wa khayran era kiba kirungi wa qurban minhu era kimusembeza eri Allah omuddu oyo n'atandika olusi n'okulaga ni Allah n'ayita erinnya lya Allah we ay Allah ya Allah ekyo kyongera okusembeza eri Allah wo subhanahu wa ta'ala likasri qalbihi bilmarad jukira n'omutima gw'omuntu ono gwine engeri gye gumenyeka ne gwongera okuba Allah agala nnyo omuddu okumulaba bw'atyo ngadda gy'ali kati muyimu bw'amugesa n'embeera eyo eyongera n'okugonza omutima gwe nadda gy'ali Allah we tadde eri birala fa innahu inda al-munkasara qulubihim Allah ayagala nnyo abantu abo emitima gyabwe nga gyonna gimenyese gigonze gizze gy'ali subhanahu wa ta'ala kati omuddu bw'atyo bw'obeera mu mbeera ey'obulwadde Allah n'odda gy'ali n'omenyeka wenna akyagala subhanahu wa ta'ala wala taskhat ala ma asabaka taskhat toyita mu mbeera n'oteekawo embeera mathalan okwogera ebigambo ebikambwe naye Allah kiki n'oba ofiiriddwa sakhata eyo tekkirizibwa abamu kuba kufiirwa n'atuuka n'okwekuba embeera yaliwo nkuva dda mu jahiliya kuyuza engoye ebyo tobituukako toyogera bigambo bizito naye kino Mungu kye yatugerera kiki famire yaffe kiki oba la toyogera bigambo bifaananako bwe bityo gumiikiriza wala tajza mimma katabahu Allahu alayka Allah yakikuwandikako kijja kuba ojagesebwa n'omuntu oyo eyakkosa fakad yakunu dhalika sababu rifaatik kiyinza okubanga nsonga okuba nti Allah agenda kusitula qala azza wa jalla yagamba Allah mu Qur'an mu suratu al-Baqara wa asa an takrahu shay'a wa huwa khairun lakum oyinza okutamu ekintu kirwadde ng'ekyo ladda okumulama gwe tuliko naye nga kye kirungi gy'oli okubeera mu mbeera eyo
wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum. Ate oyinza okwagala ekintu nga kyekibi gy'oli. Waliwo emiku byaffe ebireetebwa omu ku bakabaka eyagenda n'agezesebwa akagalo kutukako n'ayogera ebigambo ng'alabanga ekibi, naye bagenda otuuka we bayita nga tewali ayitawo, naddala ng'omuntu mujjuvu abamujuvu balina okumusalawo. naye bw'abanga muntu ali awo mukendeevu akola ki? Ayitawo. Baba bagenda okumubaaga, bagenda okulaga, bagenda obbaaga tawera, obugalo tebuwera. Namugono mujjeemu. Ne batta be basse bonna ye mujjeemu. Kiyinza okuba nga Allah gugerera embeera yonna, abo babulwadde accident, lugalo lumenyeseeko, mukono gufunye kino, nga mwe muli obulungi, gwe tomanyi, Allah amanyi. Oyinza okutamu ekintu naye nga mwe muli obulungi. Wala in fataka shay'un min hududhi ad-dunya fama 'inda Allahi khayrun wa abqa lilladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Agamba ne bwoba olina byofiiriddwa mu by'edduniya byotatuuseeko olw'ekigezo ekyo kyoyinza okuba nakyo, n'obaako amadaala g'otatuuseeko mu by'edduniya, oba n'obaako nga kino tokifunye mu by'edduniya, manya nti ebiri mu maaso ga Allah bye bisinga okuba ebirungi ate byakusigalawo. Eby'edduniya ne bwe biba birungi bitya era biggwaawo, naye ebya akhira bye bisinga obulungi ate tebiggwaawo. Amanya bamwe bayogera ku nsonga bagasenga byali ng'eby'edduniya nga bye bisinga obulungi nga biggwaawo, ng'ebya akhira nga birungi naye ng'eby'edduniya bibisinga naye nga tebiggwaawo. Omugezi yalikoleredde ebyo ebya akhira nga birungi naye nga tebikola ki? Tebiggwa. Butya ate ng'ebya akhira bye birungi obulungi obutagambika ku by'ensi nga ate tebiggwaawo. Oba n'embeera endala singa tuli bazuukufu ffenna nga bagambye ebibonerezo nga bino eby'ensi bye bibonerezo ebigenda okubeera eri, omutima ogw'omuntu omuzuukufu omulamu yalibadde atya omuliro, olutya olw'amaanyi, butya ng'ate bino ebibonerezo by'ensi biwero temuli ku bibonerezo biri ebya akhira. Bino si bibonerezo, tewaliwo kibonerezo kyoleeta ku bibonerezo ebyaki? Ebya akhira. Kakati Sheikh agamba ne bw'embeera y'edduniya ekusuuzaawo eddiini yo n'olaba nga ekirwadde kikuyitiriddeko nti myaka 10 akatugezeeko, la togezesebwanga eby'edduniya ne bwe bikambuwala bitya, edduniya terina kyezitowa. Kyova olaba eri hadith adduniya sijinu almu'min, edduniya eno gy'olaba kkomera lya mukkiriza, wa jannatul kafir ate jjana ya muki. Ibn Hajari al-Asqalani rahimahullah omu ku basajja yamusanga ng'ayagala mumucyalenjinga, yali musajja nga mukaafu nga ayonoonya olwonoono olutagambika naye ng'ali mu bulamu obwakanyigo bumunyiga, ng'ate alaba balaba mu kubakkiriza bali mu kweyagala, naga kakati mmwe mutugamba mbu eno ensi yeki yejjana y'abakafiri ate komera ly'abakkiriza, laba bano ono bwali ate ffe tuli mu nnaku mita. N'amugamba ya hadha gwe ekyo bwe kiri kirizagaana nti omushiriku bwali embeera gy'alimwe ne bw'aba ng'olaba ali bubi eyo gy'alimu jjana kubiri byagenda okwolekera oba kitegereza. Ate ye omukkiriza kino kyalimu okusinziira ku byengera byeri, ne waba nga waloola byalina buli kimu, ebizimbe, ebidduka, buli kimu ku bino byalimu, bino biwero, bino libanga kukomera ku byengera byeri. Wa amma ye omushiriku ne bw'olanga abonyeebonya atya, ekyo kyalimu jjana. Bonna ne mumusaase ne mugabambi kasajja katto, laba bye kalimu, ebirwadde byonna nga bikakuŋŋaaniddeko, emitawaana kasano malina ku 3 tekalya, ne mulaba nga bambi mbu kalimu mbe, ekyo kye kalimu jjana etagambika singa kava mu nsi nga kali ku mbeera eyo. Akolusi kamuyinza n'osaasira bakaba kakadde nga kasamize kamanyiddwa ku kyalo, kasamidde emyaka gyonna bazze bakawulira ku kyalo, buli afuna
kalina essabunga kali awo tekakyasona kutambula konna enseeka saasira akeyo gye kali mujja naako temulaba akakadde nga kasamize kalogo akakazeeya akalogo eyo gye kalimu eyo gye mulaba nga kabeera awaawo buli omu n'akasasi oluusi bakafulumiza nakkaliba ne bakaanikako ko mu kasana amu ne batuuka n'ogayibambise ngo bakafa ne kawummula ababogere ebyo ako eyo gye kalimu temukasabira ebyo kali mujjana wabwe kava mu nsi nga kakyasamira bye kagendamu bigenda kuba bikambwe eyo embeera gye kalimu ebyo jana wa amma yo omukkiriza byonna ne waba kubyengera ki kubiri lino libanga kkomera. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تماليزين بقوة ابن تيمية يقام والمظلوم المحسود إذا صبر واتقى الله كانت له العاقبة ومكرزا يا زمان يزدوا وبقول الدين سالوان نبي وقول الدين بيتوي بينجاولو سينغاغو منكرزا ناتيا الله إنكم النونج إليكو سيديه العاقبة كانت له العاقبة نعم القرآن الله ويقام والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين إنكم النونج إمبلا ينجي جيكوميك زنما نيانتي يفوندي كده النونج يا باباتي الله سبحانه وتعالى بيقوا بيتي أغينا ماسو الشيخ ينبي يسبيلي دا omuntu yagezesebwa n'eddogo n'endwadde n'embeera ey'enjawulo entanda ekyagenda mu maaso sheekh gyatusibirira ku layini eyo wafaqa allahu aljamii bima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin. Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabarak wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.